Ange Rashid nkutumiddeko nnyawo mu America Kentucky kansubire obulamu butambula bulungi nnyo kati no Cruise Exclusive Alain Cruz Mr Handsome zembeerawo nno okubanga ate nkuweereza subscribing nga kyekisinga okuba ekikolo ku mukutu guno tuli powered by Miyadi Miyadi yakomyewo ku katale ng'ate ayokya nnyo kyenyinza okubanga ate nkugamba ekizigo kino ekya Miyadi kyalongooseddwamu nnyo ebirungo bingi nnyo ebyateekeddwamu gwagala ka spray kakomye nga kamulembe ddala mu abakyala wamu n'abaami abakozesa abagala enviri zammwe nga zirimu akayengo ziwunya bulungi zirabika bulungi Miyadi ajja kubakolera bulungi Biva Organic bano basanga bakwali ku Access Building bajjanjaba nga bakozesa ebibala ebyaffe ebyawano bali ku Lubaga Road yawo opposite to the Varo Hotel bwe oyagala omusawo gwali mu nsi z'ebweru naye ng'oyagala bakudelivering enamba eri 0752 624 kutadde ne bannaffe aba Marus Bridal Center bano basanga wali ku Anity Plaza Marus ono nabagamba mu kyengo ye yakyekwata abaana bagenda okumunga mugenda okukola emikolo gyammwe kwanjula mukwasa ebya Gomesi gosigale ng'ate omubanja birala kale namba eri 0702 60 8 5 0702 68505 yo Marus obo muyina mwennyini ne womukubira ne ku WhatsApp abeerako bulungi nnyo kale Shanique photography ku kamera abeerako bulungi nnyo nsonga zonna nga tuzitwalaganya bulungi nnyo thank you so much my brother atenga naye mukyekuba ebifaananya kamera yalabise dda tugenda tandika okubanga ate tubakuba ebifaananyi ebyawano n'ebyebunaayira bibanakosa ku billboard ensonga zigende mu maaso nzize ensangi nnyingi nnyo nga nzijambagamba nti abaana bano aba triplets no groups z'abaana zonna zemuze mulabanga bazina abakola bitya groups nyingi zibaddewo naye group eyasinga okuba akadirisa oba eyakuba omulyango okulaga abaana abato nti osobola okuzina newankubadde bannayuganda beerabira nnyo ate oluusi bwe balaba ekipya babuukira ekipya ne beerabira ekikadde nedda nze si yenkola yange omukulu teacher abago abasinga gwe bamanyi nga teacher y'omu ku abo awadde abazadde bakoches ab'amazina n'abaana abalina talent mu kuzina essuubi nti mu mazina osobola okugyamu ekyokulya tetufunanga budde oba teri yafunye budde kukwata wansi omusomesa ono amubuuze abaana bano akajje mwakakuba mutya ekintu kino mwakikola mutya n'abazadde ab'enjawulo baagala abaana baabwe okuyingira triplets tebamanyi omwana ayita mu misusu ky'okuyingira ye bw'aba alonda abaana be akola atya vidiyo ennungi enatrendinga ogimanya togimanya ebyo n'ebirala tugenda okuba nga tutunulira ku Cruise Exclusive atubuulire gyenvuddewe katonotono tutambulire awo triplets nkugambye bebavubuka oba bebaana abasooka okuba akakajji ogenda international wammolo n'abavubuka abaana balyoka bakola ki bazibuka amaaso kwe kuzze nga ate tulaba bamasaka tulaba ba namaliri comedians biki kwegamba omwana okumanya nti omwana asobola ofuuka owakabi abaana bano balaga ekifaananyi kinene nnyo teacher gwe tulina olunaku olwaleero ku ntebe yaffe y'olunaku olwaleero asooka atubuuzeeko buuza kuba tulaba abasinzidde ebunaayira n'ensendera zonna tulyoke tweyongereyo abatulaba mwenna wano ku Cruise Exclusive nsanyusa okubalaba era nsanyusa okulaba nga kwe muli ku lutimbi mulaba amanya n'eddoboozi bampita Kavuma Dauda aka manager teacher founder Triplets Ghetto Kids and then Inspire Ghetto Kids Uganda. Okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi bulungi. Bakuzaalawo? Abanzaala Butambala Gombe. Oliwe Butambala agwo babakojja wanga we Butambala babakojja awo ku kisaawe nze wanzaala awo. Okay. Oyingi ekibuga kino mu kukiyingira wakiyingira na mulimu ki? Ekibuga kino mu kukiyingira nasooka nezijja nga nakola emirimu mingi kuba nasooka nezijja ku street nekola nga nkyali mwana muto nentunda obunyama ku good shed awo obunyama obwokye nentambuzaako ko oyoka scrap and then nempoota ku nyumba then netukolako nokola cement chorus wo ku nguudo wakona kukola soyo bana bazibikira ebitu ebiraka mu ayo kyoyo okay eche mumanyiko so namukolako kadeni we naberako ku street because before nga sinajja mu Kampala nze mzee wange yafani mu P4 kati yafanga ni mu P4 kuba tulize mva mu family limu abana 30 anange kamere kakuwamma ntabwannansi keba kuwadde kolya bamama ndowooza nga 7
ye family nze gyenvaamu. Okay. Ekitegeeza ebintu by'okusoma tebyali byangu. Kuba muzeeyi wange yafaanana mu P4 awo taata waffe afudde yali atulabirira ati taata waffe yali mu Kinjaaje kati omulimu guba gukoze ekiwala omulimu kati neesooka. Oli musiraamu? Ndi musiraamu. Okay. Erinnya ly'obusiraamu kambe kwani? Dawuda. Okay. So kati nembeerako ku street awo ne mala nezija nembeerako awo ku street. Kadeni wembeerako katono nali ndi awo ku kisawe nefuna omusajja abamuyita Kayita Musa. Nali tunagenda wala okusoma wakoma mu class ki? Nakoma mu senior 4 then joining a college. Teachers college. I'm teacher by profession. Okay, gena maso so. Kati awo then nembeerako awo nefuna omusajja nga nefuna chance nekwata emipiira like twali ku kisaawe Gombe abakimanyiwo and then nensiba omupiira accidentally nengusiba gwali guyitawo nencontrollinga musajja nandaba n'ekigere kati then nampita nangamba gwesiba omupiira ogwo kiri kitya nangamba olaba kamulabe jangu nampa emipiira nekwa waliwo emipiira mingi nampa emipiira 3 nensqualinga gyonna nenkiteeba mu goal. Kati nangamba nkwagadde you go to school nemugamba asigen sisoma nangamba oyagala okusoma nemugamba yes. Kati nangamba enkya jangu ku ssomero ondabe ombuuze nemulaba nengenda ku ssomero nemulaba n'atandika okumpa training ku kisaawe okwo ku ssomero. Kati netufuna match netugenda ekibi byakugombolola nenkuba match nenteba golo 3. Kati bwe twavayo navayo nga bansitudde mu bbanga nzaaliko nangamba mwana gwe nkuwadde basale ogenda kusomera bwereere ne uniform na buli kimu. Ate before nga muzeeyi wange tannafa yali ansuubiza okundwala kwera essomero nga lyenneegombe nnyo baliyita Gombe Standard. Omanyi lwaki nali ndyegomba nga lyambala white uniform ya white kati ate ebiseera ebyo byali byakajja basomeraga private kati nga ya blue. Okay, kale tukyeyongerayo n'embozi yaffe eya teacher teweerabira nagambye oli cruise exclusive subscribing kyekisinga obukulu agambako ne munnaye agala okuyiga oba okumanaginga talents ajje wano naddala okumanaginga abaana abato asembere kumpi. Kale so teacher obadde otugamba omala okusoma omala okwegomba uniform ogyegombye ogenzeyo ku ssomero kyekiddako? Kati ngenze ku ssomero abampadde ekifo nentandika okusoma. Kati bwentandika okusoma then nensomera okuva mu primary 4 paka P6 kati then wenva mu primary nebandikommendinga ku P7 kusomera eddalira for free then nemana enjoininga secondary school then namala secondary school nenvaayo nengenda ku TTC Primary Teachers College ekibuli era nabo ne bampa for free ngolwokubanga nali nsomera ku mupiira and era nagiwa first choice kadde nensangayo okusoma obusomesa bakukaka oba weerondera bankaka. Zekimanya abaana basinga basoma obusomesa ababaka mukasi yali brother wa sizigano okuddanga ebagala muzeeyi nagamba genda mu education chani kola kali akantu nze nali mpise bulungi because nze nalina second grade era nga somero yali ntwala either yali Gombe SS oba Masaka. Kati brother wange nangamba nze sina sente like nkaba yali tampera nenga mu secondary mu senior 6 netaga ebintu bingi nangamba senior 6 ojafuna na university center onazijja golozo nasomera ku mpira paka nemugamba kale nangamba soma obusomesa oluva kati wali ewaka waliyo sister waffe musomesa natwala mayi ali okay ne Sauda baliyo nga babiri basomesa ojo ofulumira ofuna omulimu genda eyo nengenda ku bakano bajja kuyamba ofuna omulimu. Okay, nengenda ku PTC Kibuli wamalako bulungi namalako bulungi era nesanga omusomesa bamuyita Mr. Kayima nankyusa nanyamba bulungi nayina eddalu kati eddalu nga otole musomesa nga katato ogatta n'emipiira nga nina eddalu nga tutoloka ku PTC awo Ekibuli naye poza abasomesa babakuumanga baana basomero baana bato wali Ekibuli omuwala tolina na musajja temukwata mu ngalo nedda omuwala tosobola laba kusisambi oba kugulu kw'omuwala bwono we mulira DH totula na muwala temutuula wamu ene mu kusoma tetusomera side emu abawala batuula eri wabeerawo ogukubo gunene n'abalenzi tuula eno
teri bullying abatwajira bullying somesa somochi inze tusoma gonna mu primary gonna kubanga obera omusomesa wa primary buli wamu ino kubanga omanye somesawo na yes math kati gwa generalizing eno kati botuke no bomalo fuluma gwo tukano gama kati nze feelinga nyochi English na nze nayagala nyize math was my best ne science kati benda somesanga wakuwa practicing ako kusomesa masomero nasomesa ngemboke ekaba nze nasali mukubi nnyo nayagalanga nnyo okusomesa nze najja nensomesa ndala nnyo in fact by the way era nafuna ze I have a in teaching abasomesa babimanyi nze nina that's the best ekitegeeza teacher bw'ogamba nti oli musomesa ne muganda okutwala mu kusomesa osanga it was a calling nti kyali kikuyigiza engeri gye bakwatamu omwana it was a calling it was a calling ne kuwangira bosomesa boyigo bosomesa wale kibayita child study osoma omwana embeera ze nolaba tofuna omwana nomba tunuya nomanya omwana ono lwaki talya omwana lwaki yezinga mu class lwaki yebaka ebyo no ino biro obisoma notegeera omwana kati nakuzitola ntegeera nnyo abaki abana so wasomesa mu kyalo wajja ku kibuga najja ku kibuga kati manyi bwe musomesa wale kibayita school practice kati mwatendoza mu gita internship oba internship kati tugenda nosomesa naye nga tebakuwa ssente nenogera amasomero agenja olonokola practice eyo kati najja wane makinde ku citizen nasomesa ku kiwuli demonstration nengendako Kisugu kati amasomero ago gonna ganjagala naye kati nze somero linasinga okwagala yali citizen parents makindye kwanga waliyo omusomesa ameta namba ali Haruna Headmaster waayo yanjagaza nnyo okusomesa ate yanjagala nnyo kati nengamba nga betugenda okusomesa betuba tumaze atuwayo ku kasente kati nengamba nze mmala njagala eri essomero era we nagenda kati ne by then kati nze tezaali sente nnyingi ze bampa nga waliwo essomero kuba Bright Grammar Masaka yali enjagala olwosula wani wa sister wange nga sister wange abeera ku Stella kati nga nsobola okutambula olusoba nevuga akagali kano kachenja kuba nali nkayina nakagula kati nenkavuga nezija nensomesa nemala nenzirayo kati awo wentandikira awo maki newentandikira okwagala okuyigiriza abaana obusomesa obwamala mu bbanga ki banga si namalamu emyaka ndowooza esatu ki ekikujja mu busomesa natuuka time nga ndaba nga kolobwe natuuka mu ssomero omwo natandika otekawo MDD kati natuuka nga nentwala nnyo mu maaso netandika okibeeramu ennyo kati ate obusomesa buno bwetaaga concentration yaki yamaanyi erakola lesson plan scheming of work tomala kagenda n'ogwira abaana nobasomesa kati nga ndaba obudde ndowooza nnyo music okusinga ebiki nga ndaba ngenda tuuka abaana nga nongamba babutwa nengamba okusomesa kankuleke then concentrating kuyamba abaana through music, dance and drama. Kikyanja mu busomesa n'akasente nga katono. Omuntu wayagala okumanya era wali ekintu singa bino tuyitadde mabbali. Abaana bano benze nkolako interviews. Buli omu akunyumiza story agamba twabonaabona ne teacher. Twabonaabona teacher yatusuzanga wansi, twasulanga ffenna ne teacher mu kiyumba, mu bisomero ebitanaggwa. Emboozi eyo etandikira kuba wali otugambye obadde wali obeera sister wo. Ki ekikuyingiza mu kutandika okugira dance group eno ya triplets? Kati bwe ntandika okubeera wa sister wange nentukanga tukola kusomero waliwo kye bayita speech days kati speech days ezo nenza organizinga kati wenazo organizinga nga abantu tebanyumirwa nnyo kati bwe twakola speech day ne bayamaanyi mwalimu abo abantu abajja abaza okulaba speech day kati mwalimu omwami n'atulaba amuyita waliwo Kabugo omwami ye coach wa KJT then waliwo omulaba KJT njimanya yali ekuba omupiira yamaanyi kati nyiniyo Musa Kabugo oyo Mansul kade nomwami omulaba muyita ali right now ali US merabidde erinnya newe nalijuganya yibagamba kati ne bangamba tulinayo party yaffe netwanegadde abaana bano bajje bakole party okisegeera kadeni webakola party ne abantu ne banyumirwa nnyo okukola ki party eyo olwo ina baana ki kati waliwo abaana tembote mubamanyi wasooka noba ne fezi esooka yo temugimanyi then eno Patricia fezi yakubi lindako bino ebyokutendeka wasooka n'ofuna fezi esooka y'aba triplets katonga ate tebatulina ba triplets MDD katuleta the MDD kati eyo group osooka ofuna group esooka eyo nayo yayo
kati group yetusanga SS omuto kati group by the ntandika nti group eyo nti tuba tuli awo kukubo nesanga bana kweli somero bali basatu nga balemeddwa osasula school fees kati ningamba nkoze nte nga ate bali mu P7 bagala kutuula bambi nemba training awo kaskiti benayiga ku college ne nga dance mulimu drama tugenda ku kubo twatukolamo SS omuto natusanga ngali audition za WBS natugamba mwe musanze nnyo naye mujje kwendizikona waliwo ka audition we muyita mujje enambole ku WBS kati netugenda kwendizikona tukwa audition netufeva pa basinga naga mujje wa enambole netugenda enambole netukuba fetu asinga ngasinga otwala mbuzi netukola netuwangula embuzi tetwajide nenjitunda nefuna mu school fees kati ne abana nembafunia Piero Igundi oyo ne batuula kati nepuna jewoze ningamba kitegeza nsobolo okukolesa dance ono nempa abaana abatayina mu asirizi abaana abateyamba school fees nga tuzijja mu ki mu dance kati we najja idea eyo okitegera kati then abaana abo bakyakujjukira abamu bakyazina abamu balina groups mwe bali je baliwa waliyo Najingo waliyo Ndagire waliyo nina kanjako je bali abamu balina business abala bafumbiro yeah kati then wento wekitambuza kati Mr. Kabugoyo nandaga nti natujja kupata awo kusomero natuwapata endala balina gathering we na silver blue ne mugenda nga mukubazi pate kati nenda niko gamba ekisegeza group ene solo genda wa maso then afterwards nenkwatagana ko na Malula family amoti oyo yanyamba nnyo kusasula school fees wana amoti omugenzi pade bitama omugenzi Kadoma Mese Bontwe kati nga botuwa mu holiday jetuli mukogera tuli mbesera bya Kadoma 2 nedda kuva 2 7 kudda waggulu biseewo kubanga 2 awo wetyo group ene eremerawa kyekyagisula okudda mu baana abalala bano kati abaana bakula bisigera kati obakulanga nga bakola ki nga bagenda nga nfuna abaki abalala okitegera ya kati nti nze naberanga mu primary biseera naye focusinze ku primary nga botuuka mu P7 nga onkola ki nga nkutanga tojoininga ekintu ekirala kyonna kyobakola ki twasayina busobozi kati kyekyo kati then tujja kwena embozi Patricia je bagamba twasulanga kati bembe wa sister wange esomero limpe nyumba belimpe nyumba karumu kamu by the way senga kyabadde kikulu one time wali batuteno balaga tujja batwalayo obalage kati nti ne bampe somero room emu nze njagala nnyo okuyamba ngamba ID master nze tompa musala omusala gwange gonna guteke ku school fees abana abachi abana kubanze biseera ebyo nalinga school at first nagata kuba nali sisasula nju ate bampadde enju ate nze ndya kusomera akawunga biki ne ranchi ne bebinyo batowa ne magana school fees salary yange giteke ku bana kati ne buno bwe tukola akola kubanga ebiseera batuwanga tips okutufuwa tebatuwanga mbuzi ojjo performing for money bojja nokola abana ne babafuwa awo ng'ofuna sente ng'owa school fees kati nga nina ekitanda kimu n'omufaliso gutya kati bwe tugenda gye tugeze oluusi obudde tukomawo nga buyise abaana balina okwebakawa wansi awo kitegera nga bwe beebaka kati ne tumala ne beebaka wansi okumala ebbanga nga oluusi nze mba ne ku mufaliso gwange bo ne basula ku kitanda ne nkivaako nze nensula wansi abaana bonna nga omanyi buba bwana buto nabo ne bweyala bonna ne twebakaoko kati ebiseera ebyo abawala nalina bangi nnyo okusinga abalenzi omulenzi nalina omu yali Alex omugenzi Alex abasigadde nga nyina bawala kati then wetu wetwatambula kwera essomero then wefuna Alex tujja nga tudevelopinga nefuna mawo mpola nga tujja ng'omuntu ojja owezimba netufuna ate awo rooms 2 era kusomero opposite na rooms 2 nendandika kati nga nze nsula mu kisenge nga abaana babasiba mu ki mu ddiiro then tugenda nga tutambula mpola olokenzo tannabasanga tannaba kati then tuba tuli tufunye room amabega Samuel yawo ekyengulu wangulu era tuli mu rooms 2 naye nga wasinga tuli mu nabisaalo omwo mwe tuzungire omwo mwe twetololera kali nefuna era rooms endala 2 naye nga nungimu okusinga eno gitukoze eki gye tubaddemu kati then ndowooza awo yali
nesenguka neva ku Citizen nenzira ku Blue Dales Primary School awo Nabira nampita honorable Nabira nampa essomero nga nzali running kati wampa essomero ngate nze mukulu kati ngate essomero lyo ddene lirabika bulungi kati tutandika okubeera ng'abaana basula ate mu ssomero Segera kati kuba yali dekeya tulina emifaliso mingi waliwo emifaliso mingi ngamba yes waliwo opportunity weri bana avangeri nga tumaze bwe tukola nga beba kukujina emifaliso kati nga tulina wetwebaka mu room ezo ez'abaana nga bamaze okusoma ku macha olweggulo nga twebakamu kadeni obulamu bwakyukamuko kubanga nali nvuga emmotoka y'essomero ate nga nsomesa kati emmotoka eyo awo gye tukozesa okutravlinga watuba tufunye kaki kasho yabwe ekisubi kyatambula kadeni mukyukamu ate nensenguka nengenda ekajjansi n'abaana era ngamba nabo kati we tutyo ne tuva ekajjansi ate ne tukomawo emakindye kati awo ne tumala ate awo ku Blue Dales we twafunira connection yani ya Kenzo kati nenga mfunyo Alex n'abaana balala bana ba Freddy oyo yajja ne muganda we nabo ne mbalonda Samuel Rwanda basanga ku street nga bakuba ebigoma mama wabe najja ne tutegeragana nembafuna ne kati mugezi Alex yaleta ada kati ne bafuuka bana kadeni Patricia nga nyine emirimu emirala gyenkola ngenda mu masomero ne traininga music dance and drama kati girasanga ate Patricia ekawempe ne musangayo nga nkola bulungi nnyo naye ng'oluusi asoma oluusi tajja kigende mubuuza lwaki nangamba sina school fees mama petali oke ne mugamba naye nkuteeka mu gondi yange eri nsobola okufunira ki school fees kati nenfuna Patricia kati before netugendako ku Wonderworld ku Entebbe Zoo kati Entebbe Zoo nga Kenzo eweze 2010 stamina akuba stamina wamaanyi awo ningamba ale omugenzi mugamba tunoonye Kenzo okulaba nga tumufuna oyage gwe tugenda okufuna okulaba nga tufuna hit yaffe netunoonya Kenzo buli wamulanga nga tugenda netuluse netumemu okuyingira buli wamulanga nga tumunoonya netulemu okuyingira kati ku zoo batuwa chance nga tugenda performing soka ni performing kati Kenzo yajja nga twamaze dda ningamba ale kuba stamina yenna omumaleyo gwe jumping adubuka ku stage ogweyo ozine stamina Kenzo chemanya jja kwagala yakweisaawo kwetega netugenda Alex netega nakuba stamina Kenzo namwagalira nagamba kana kawa nemugamba gwe bagamba kawa mpita no era wetukyali ne tugende back stage Kenzo nambuuza biki njagala n'omwana mwagadde njagala tuberenga naye ku show biki nana contact nanga nyina n'oluyimba lwenjagala tukole balita Mondeke Nnumbe obwana obubi wamalumba kyekyo iyo video yafe esooka naye Kenzo kati nga mulimu Alex okubeera mu video eyo ngolede wali obuto bulina obuli ene je buli kati mu video mulimu bana busatu mulimu Silvia mulimu Nalongo ne Alex era bonna bali bange ekibebi ekyali ekiwala ekyo okay ekyo kyali kyankati nemugamba bana basatu kati ningamba tandise Kampala ntandise ojjukola ki nze nga njagala Kampala yekka amala esigadde saga kumanga bamanye Kampala kiwedde okay then netumitinga Mondeke Nnumbe ne waita wabanga netukola sumbusa netukola zivuga kadeni Noita webanga nga lutudo kola mu video za Kenzo noita webanga dene amanyi tegabagwamu omusajja ngata kyatuyita nga binuma nga musajja yirwa ki bo mukubira akwata era Luis ne shot tuberako naye ng'obuzibu tetukola muki bwe otabera mu video amanyi gabaga kola ki gakenderamu tine munonye tofaayo ku kya ssente obakuwa batakuwa nze naye sifa ku bya ssente kyenjagala nali kulinnya namaana nangamba teacher nina nyimba ezo kati nga muberako nnyo nga mugamba tuweeyo oluyimba nanga kati nampita kujja live enkadde wansi awo kukubo nanga nyina ennyimba 3 nazimpa zonna nangamba mulondeko oluyimba limukola ki emwagala kati nenkomawo era netujja n'abaana nezibakubira netulondako City Alos mwaba mulonda netulonda City Alos netutandika oddu practicinga netulukola netulumala ani awandika concept namazina ebisere nziza zaba training byonna nga zaba training dance okugola okuva olojambole baani ago gonna zaba training ati netunoonya City Alos netulondamu netandika obba training ati emala obba training nengenda nempita Wembule
Embwa Wembule soko je chalinze chali wangoyo nyo Wembule gola so nemugamba jangu Kenzo yatwadde akayimba nenjagala onyonge waliwo akazina akozina njagala okanyongereremu okabayigirize ako ako njagala okabayigirize kati Wembule nakakolaki nakayigiriza abo abaana ne kana akajita era Wembule okwata omugulu baya akazina more steps kati Wembule yakayigiriza abo abaana kati de uli obusigadde kati then nga Patricia taliwo kati nemba tugwa practice nenonya Kenzo buli kanako ngamba jangu zya live neza ne stamusanga nezirawo ne munonya ne mulemerako paka one time nagamba bali wa shootinga video eri wansi mu Kirombe Nsambya nagamba teacher odiwa leta abana muje tukole video kali nengamba you know what nengamba nefuna waliwo omwana bamuyita Kanya alina akakanzu nga kasema mama practice nga nomugamba ntwama twamaze kati ne waita wera nnaku nga munonya n'amaana mufuna nangamba muje tushooting kaki ka video tugenda akasti alosa akatrendinga kati tugenda kati nenfuna wa kanzu waliwo omwana alina babi bamuyita Kanya nga alina akakanzu kati akakanzu akanganda wikira bulungi nemugamba kampeko n'akampa nenkawa omwana omu ne tugenda Lina ina afuna Patricia yagira muzize kati Patricia yagira muzize ko lunaku nga tabimanyi na city alose kwa lunaku lwasoko okujja video yasoka ita practice nga yade ekyo n'ekimu kati Patricia amugamanyi bwe tobimanyi tokola routine zaabwe genda nga ina 180 yeja amanyi de nayagala nnyo nga kuba 180 omalo kuli wansi mayaga go bivemu nabikuba netumala ne baka shootinga mwaka shootinga mu kikubo ki kati olaba emabika wa American Embassy chidda Boston ekipya kati oyingirako munda okatuloko ko wekali awo tujagendayo tujagenda kumpi shene genda okuddako ya teacher kati ngatulaga kazigo ndi wano wetwali Citizen wano enyumba eno paka tunatuka wano kati mna ibete bichali kati then Kenzo nakatwala ka video ebyaddala ebyo biseera zina isimanyi YouTube basimanyi Facebook basimanyi Instagram basimanyi to inacho omanyi gomanyi kimokola waka oba ekyo n'ekyo osobola okukola mtu wala ku TV nali sizimanyira sizimanyira ddala mwendanga n'abaana muri green yalira tumanyi kati mbandi awo nga Kenzo nga nkubya nga teacher omanya kayimba kagawenze viral mugamba viral biki na kayimba kali viral City Alosi viral kumanya kitegeeza simanyi City Alosi ali ku YouTube nga YouTube chechi sijimanyi nano manyeje emyaka 2014 nayenze nga simanyi YouTube nange 2014 YouTube nani manyi kulabako nnyimba nze nga sinogira basijimanyi zeddala kati nekatandika okuyimba kolaki okutambula nagenda okulanga kayimba kafusa kayimba batandise tukubira amawulire simanya bani sibimanyi ebyo amawulire bawano jangu tugereko nawe jangu gwe mulinda tutandika okubera nnyo kuki TV kati naye njagala ya linnya tulikoze ki nenga mukama webale tufunye linnya abantu batwogerako bakola ki nga batandise tuyita olwo ku mikolokolo buli wamu nga botambula baga bwana bubu ositege City Alosi kati ekintu bwe kityo wetwaviira ekintu ne mukikuba Kenzo abatadde ku kido buli show tulina okukola ki tulina obeera kawo olw'abaana kati line up gy'osoosawo kati line up nina abaana 5 nina Ada Freddy Isaac Patricia ne Alnomgezi Alex bebo bitambula nabo olwo mukyasula mukiri kati olwo olwo tusula ate wano wansi mu mayanja ngere enkuba wetonya ate amazzi gasalanga olusi olina okujjamu ebigere ate osale nga tusulawo ku mayanja mwali basita naye nga akasente tewali nga tunaba naye nga abaana webatambula yebweru bagamba bebo akakomando n'obutundu obwo bw'ekikumi nga tukyabunywa gwe nga kiki osinga okutunuulira kasa wakola erinnya nga kiki otunuulira kati ekiddako bajja kumpita ku pate tukole show nfune school fees zaki gwe ng'obalira wano mu Uganda si Uganda Kampala nakubye Kampala namaze
Kasabamta kalenda Lugogo Lugogo WBS tuyise kizoke kuba bisale WBS yali yamanyi aha kiri okay kyokka nekyanti wabengawo zu entebe ng'ekola bupate bw'abaana ng'ebyeze byentunuulidde sente nyingi ze wakoze wasooka okukwatako zaali mmeka gyali emitwalo 3 ani yazibawo twagenda ku mbaga oba yali mbaga yali bamanyi muli b'amaanyi kati ate we baatufuuwa twajja n'endowooza almost kakadde ebyaddala baatuwa 3 nene batufuuwa sente zaali ziwera akakadde kuba twagenda ku mbaga yali yamugaga nesikyajjukira nnyo abazadde tebakusumbuwa mu kiseera ekyo tuwe ku ssente abaana bakikubye ebiseera ebyo abazadde tebansumbuwa nnyo tebansumbuwa nnyo kubanga kyebaali batulidde okusinga twali tutulidde nnyo ki school fees kuwera abaana tebansumbuwa nnyo okujjako afterwards nga awo tumaze ate okubuuka omaze okukuba akadirisa kano oluyimba lugenze viral Kenzo yabayamba ki mu kukwasaganya ebintu byebweru yayamba party ki ng'ekibiina kyewali nnyo party nti Kasafe yatuwa platform ne tuba nga tulina erinnya ebisigadde nembyepambanira ng'omuntu wabiyiga wamu n'abaana bo kubanga abantu awo ebiseera bya sitalose nga tugikubyawo kati awo tutuuse mu 2015 nga naawo mu Christmas ng'abantu batugamba twagala mujje bweru naye nga basinga tujje bweru bikomaawo naye nga ate awo ebiseera Kenzo ate ye atravelinga eno nga muli togamba yiife abaazi n'akayimba lwaki tebatutadde ku kidaawo kibamu era bibaamu batonayiga bintu bisinga batunayiga naye ng'ogamba naye ndowooza batwandibaddeawo mu njogera z'abantu abali ebweru bagamba Alex ono yali bwongo nnyo mu ttiimu eno nnyo sinakugenza enkyoyogerera nti Alex yali pioneer Alex yalina ate ebintu byandaga nga mwana muto naye nga atanza abindaga nga sibimanyi nabimanya yanyambangako nnyo olusi nga baganye notuwa ssente ewamu wetuba tugenze nagamba tuwe ssente zaffe twakoze nazisaba era nga olusi ewamu kati waliwo n'ebiseera ebimu wenabeeranga nga ndi ne Alex nga olusi ngenda kuyingira mu motoka ya Kenzo ne olusi bamu nga omanyi mubamu ebikono bamu ab'obunyama awo ne bagaana Alex ngamba tica tulina okugenda nze otagenda sigenda nabuukira emmotoka kati ebiseera ebyo nga emmotoka oba bw'otaba mujagujagu ekuleka ate gwe ng'otya ate nga nze ntya nti omanyi abasomesa okwata mpolampola ngeri ya kisomesa mulindeeko hold on nga embeera nze gye ndimu kumbe bano bendimu bakipindalo oli omwana asobola okusooka mu mmotoka olusi Kenzo yalekanga emmotoka ebbala gyekirina okugiramu kati ate nga anatalina kugenda bonna bayingira kati nga guba kuleka ebbali nga Alexa gye nagamba tikyukula ki oba ne mukuvaayo nga bwe tuli steady bakuleka ku show omwana omuto nga yagamba ticha linnya okay rest in peace kakati international call kijje wasooka ofuna international call twasooka funa yali ya US naye negaana naye sibimanyi nnyo nga tetulina na passport nebigaana kati nebya Ellen DeGeneres ebyo byanabira nnyo ebyo naye nga sibitegeerera nnyo okusinga ebintu ebyo biseera ni kituufu yabayita ne petition yaliwo naye naye sibikola ki naye sibimanyi kati then international call yasooka yali ya UK omwami bamuyita Joel Iga Samuel Joel oyajja nangamba ngenda batwala ebweru nemugamba shia kati gwe abantu bangi batusuubiza genda tuleke tukoyo tusuubiza tulina na passport ogamba tugenda we nangamba nze njagala nkola ekintu ekitakolebwanko muntu nze ngenda batwala nemugamba kale oba oyagala anitwandika obikolakawo nemugamba tetulina na passport nagamba passport mugenda zifuna natandika otuyambako ofuna biki netufuna passport netuzifuna nalaga nti ebintu bigendawo tikyange ennyonyi togirinnyangako nedda togirinnyangako watereramu nga mwenna nga emuli omukaaga kyalo kyereere nga tetulina kyetumanyi
ne tufunawo passport ne tusanyuka nnyo. By the way ne passport we twazifuna olwo nga tufunawo ne bugigi batazo tugama kola video ezenjawulo okuva mu bayimbi abenjawulo kati ne tufuna video eyo yali blessing follow me follow me for patranking olunaku lwe twafuna passport era wala wakayimba ako tulina passport ezo nga tuzibuuba tuzibuuba katulaga tuzikola n'agenda ngagenda biyige byonna wojjo mpite nga gwenzindikayo yegundiwa n'agenda n'amaana nangamba ebyo nambiyize bulungi ngamba biyize ngamba ye nemugenda omwomu tugenda so agenda nzekka twagendanga babiri ali atutwala oli mugezi waffe kati ngasigala ku mulyango n'akugulirawo n'oyingira ababalaba babatunulira batya ngana abo saamanya babaali batunula batya baki nengendayo nembeerayo bulungi nenfulashinga kwanyumira nnyo kulinenge naye nekanga mukkeera nengamba omuntu tugwayo naye nga by the way before waliwo story nga tunalinnya ennyonyi okimanyi nti ennyonyi yatuleka emirundi 3 Entebbe awo emirundi egyo nga temanyi kyakola tumanyi gwasooka twagenda ne batugamba tugenze date ogwaddako batugamba twalina return ticket omulala ogwaddako ne batugamba biri fine naye tulina ate kulinnya ennyonyi ya ssaawa 7 ogw'ekiro naye nga twasooka ne tujja Entebbe ne tuddayo waka bana netulira ennaku ne batusekerera awo nga tuli ate masajja mu kifuufu awo era waliwo ennyumba batusekerera ne tuddamu ne tuddayo era ne tuleka kati ne tumala ennaku kati nga twalaze abeeranda ne tukoze eki omala tutuuka ku ssaawa wekubya ekifaananyi kya okibasindikire tujja nga natukana mu nnyonyi kumbe tuleme abeeranda ne bagamba bannaye twamala ennaku nga 5 nga tunava Uganda naye nga abeeranda ne bagamba ennyonyi yabula naye nga tulira kitwogera nake kati gali n'atuteeka n'atukweka eyo mu hoteri eyo Entebbe n'atupangiza hoteri okumala ennaku 3 then bamala eventually ne tukola ki ne tulinnya ne tugenda otuuka e London awo twasangayo naye nga waliyo obunyogovu bungi naye wabwe temubufuddeeko nnyo ne tutuukayo kati ku kisaawe ne batwaniriza Gweda abazungu video bagirabalaba bagirabalaba dda oluzungu mulumanyi era si luno olw'amaanyi naye musomesa naye nga oli oluzungu lulumanyi olw'ekisomesa we have come we are here yes Sitalos kids dance yes what are you going to do we are the one these kids 180 Patricia we are the one yes so kanga ate anybody bajita 180 bakuita ku splittinga ate bagamba 180 Patricia bakubiddemu awo yes era nga bifaananyi kyonna kye tukola Patricia alina okubanga agikubi asigale ne tuyimirira amalo gali awo ku immigration yawo muyingira awo gali mangi nnyo tuvaamu wali naye nga kale empewo era tukubamuko empewo yali nyingi nnyo obudde bwa bunyogovu nnyo era engalo ne zikalira ate tutwali tetulina biki gloves tugenda atuuka ebintu nga birungi nnyo nga ebintu ebiri ebyeri byanjawulo otolaba ku ttaka engatto omala ebbanga nga togyozezza nga teddugalangako okunaaba nguwuyo olyokke n'otanaaba nguwuyo olyokke omwana yaŋŋamba mwagendako ku trip egundi eyani Roni yaŋŋamba bagenda ne balonda ebintu abazungu be basule ffe twatuuka eri nga buli kamu tulonda tupakira tumanyi byonna bino bitwalawa Uganda osanga Entebbe anti gamba free take me osanga TV eri awo ku kkubo tuntwala ebintu ngatto ezengatto banaye ku street ngoza abaana balonda engatto twalonda engatto mbu ogwasooka wabagamba mubizzeeyo mwagala kundeetera bizibu anti munaye olugezigezi lwabasomesa olumanyi natuuka time nembagamba kuba Ada yasooka okukwata engatto nga nnungi nemugamba Ada engatto gizeeyo zaye engatto y'abaana omanya yagitaddewo oba bakuteza kakodyo nga bagala olinagamba bino ebintu byakola ki obironda gwe tolaba kati nagamba tolaba akagambo kagambye its free wowe yagala kola ki twala take free to take nemugamba okakasa
ne mugamba za engato nenji mulemesa eyasooka nezimeza kati nagenda okulaba nga tusanga ebintu ebyenjawulo ki bingi ate bonga biraba baki mangu kati neza nembuzo omuntu atotwa ne mugamba wamma ebintu by'okukkuba ebyo babitwala oba basobola okukwata nangamba bwe kisanze nga kirungi ng'oli okyagala ng'okikola ki ng'okironda ng'okireeta oli oke ne mugamba kati oba tuwaga ahead twakeera ku makya kutalaaga buli wamu kulaba waliwo ke basudde nga tubulonda twakuŋŋaanya ensawo naye ku airport mwabiyingiza twabi ebimu kati like TV ntebe twali tusobola bikola ki bireeta naye engatto biki twaleeta so UK agenda etya yatambula bulungi kuba twali ne David Lutalo twali ne Maro twali ne nani awo nenga kwaliko abanene kwaliko Maro ne David Lutalo kuba Patricia anyumiza nanga abamufuwa sente nga pound tajimanyi kati Patricia baba wanga sente nga ate